mubadde musigadde nga temweyogeddeeko sipowe era mudakiika taate bakukozesa muje Sekikubo Stephen webali mu kifo kino ngenda kwaniriza abapoemu waliwo abapoemu bazze ne poemu yaabwe ekirango kiyise mu Luganda omuyite bannange mwangweko okubalaba roasted chicken bannange ebintu birala bingi nnyo mujabitegeera wewala okakalukana ennyo nga baana babatya nga nsindika ebigaali ku kkubo n'owulira ng'afenyerera bwegyo emirimu gy'abatoolo bava ewaabwe nga bakunkuna okujja okunoonya bye banaakola beewaabwe bakulaakulana kubanga okukola tebakwekalasa ebyo ebigaali babisindika agamba amacupa abagasuubula mu sukulapu obasangayo ye naakugamba ki kyotalaba beewaabwe batetenkanya kubanga ensimbi bazitereka guno omwaka atwala gaali ate okujja atwala mabaati maawo baana bassebo tuliddamu ate olwo mumanye ki ekigenda mu maaso ekamakumi abakyala batudde dda naye ng'oluddeyo kakati ekisabo kyama ne bano abakyala kwenosabiriza nosaba kano nosaba ne kalina y'abakyala tukole Zetogolaba ekoko njimanyi nekeki njimanyi talagudi watendeka wabale nnyo kyamwanyi waffe tweyanzege bale tumukubireko mu ngalo. Thank you, keep listening. Oh, we cry, oh, we lament, we express our sadness and sorrow. Who is in for us? Let is in marriage today. Is it the husbands? Not all. Read the news. On the days, to be born a lady was a curse. Yes, a curse. Nobody recognized her. When decision is made, a word from her was nonsense. The kitchen her office. Gudura tujagadde nnyo etusomesezza okuva bwe twagiraba emberedde ennungi sofa tufunyemu ebirungi bingi tuyiza okufumba tuyiza okukola cake tuyiza okukola roasted chicken tuyiza okukola ebintu bingi nnyo bye tuyizeemu naye ne bituyamba okwekulaakulanya ng'abakyala era kituyambye nnyo okutandikawo emirimu mingi kuba kati nze nina nange kyenkola nze ndi ku bistro tutunda olunaku sobola otunda enkoko nga 20 era tufunyemu by the way ebirungi bingi kubanga n'abalala batubuuza mwakola mutya okutuuka ku kino kyemuna tuli bakyala ba bodaboda era Gudura tumwebaza nnyo kubanga tubeereddewo mu bintu bingi fe abamu twali tetukola naddala nze nali sikola kyenyinza okwogera nali sikola era nebaza nnyo mami Gudura bannange okutubeererawo ennyo Mukama mutuwangaalize naye nga tufunyemu ebirungi bingi tukoze neyanziza amanya gange bampita Nasira Scovia nga nyimiridde wano ndi presentinga Kisoga
abakyala abavudde ekisoga n'abaami aba bodaboda. Tuze wano mu Gudi Leisure Farm. Gudi etuyambye mu bintu bingi, etusomesezza ffe ng'abakyala okwekulaakulanya, okulema okutuula awo nga tolinaako kyokola, okubeera nga tolindirira mwami okuyingiza kokka, naye nga naawe ng'omukyala obweko kyeweetuusaako so that muyambagane ofune enkulaakulana. Gudi etuyambye, etusomesezza mu bya bizinesi, mu byokulunda, ebyokulima n'ebintu ebirala bingi. Like nga mu bizinesi etusupplyinga enkoko, ogamba nti nze nkola nkyokya nkoko, nkimanyi kugyokya, nti nsobola ogyokya, nsobola gifumba nga ya oveni, nsobola kukolawo ka restaurant kange ng'omukyala, nange ne mba nga nzigyamu 10 ekimbeezaawo. Mu kusoma okwo kutuyigiriza ffe abamu twali tutuula waka nga tetulina kyetukola, naye okusinziira emisomo gye batuyisaamu naffe netubaako kyetwekolera ng'abakyala ab'ekisoga, era entuyambye nnyo. Essaawa eno nsobola okugamba nti nsobola kwekolera emigaati gyange ne kekisi nemba nga nzitunda, nemba nga nfuna ka income akajja akataliiko nti nindiridde kakumeeza omwami ono aba mpadde oba tampadde, mba nsobola kubaako kyensobola okukola kwetuusaako. So Gudi etukoledde ebintu bingi nnyo era gyebaza eyongere okutugabirira n'okutusomesa mu birala, kubanga at least wetutuuse ndaba nga tulina kye tuyize. Abaffe naffe abavuzi ba bodaboda, so okuva ndowooza lwe negatta ku Gudura kati mundaba enjawulo weeri. Abamu bampita simoolu musika tusobola kwekunta naye badamu tweyanziza nnyo, tweyanzike, webale nnyo omutima ogwo, era nkakasa nti jenva eyo abakyala abalala ekintu bakyagala okamala era babala dda n'okuteekayo akasente baagala kusoma. Tweyanza ganze yasomesa abakyala 3 bali ku makubo bakola kitiibwa. Tweyanziza nnyo mami Mukama era okwongere buli kimu kyonna kyomusaba akuteeremu amaanyi, buli kimu kituukirizibwe nga bw'oyagala. Tweyanziza nnyo mami. kubanga nti mami yasooka natukwatako okufuna pameti ng'abavubuka twafuna pameti ezawera ddala 8 obwereere balinatemu 10 albebayat driving permit eziki olukusa olukukkiriza okubonga ddiri kukubo bannaffe bangi eyo pikibazivuga naye tebalina lukusa lwakkubo olumotoka olumugonako n'agweri n'avawate nadduka naye nga amukozezza kubanga aba atya bekyemukolo twazifuna driving permit 8 bataddemu n'10 kubayat naddala division 4 ezasooka tufunye kinene olukusa twalufuna sente twongerako atuli kutunda nkoko bwe mulimu omulago tukola akamyo enkoko n'ebyennyanja kati byatuuse olwalolera lwokutunda enkoko 10 nga buli nkoko egiryako omutwalo gumugumu balina emitwalo manya agiryako siringi 10 enkoko 10 balina emitwalo gyange 10 era eno tukolera mu dakiika mmeka musawa nga 2 singa ngera ku faamu makya ziri endolera ssaawa 3 ng'enkoko 10 mazo zijja ku faamu mazo zisapurayinga wenkolaki kati bino ebyaboda amaanyi ongerezaako bongereza naye waliwo ekiseera wokugamba ne boda abasaabaze tebaliwo tumami tukwebaza senga ababoda tufunyemu nnyo so tukubiriza abali eyo abalala tweyungako owulira ekigambo kulyesha faamu buuza ejenti w'omugonaaniwa waffe tukyayagala abantu bangi bwetunulira abakyala baffe
tulina abakyala bwe batweninga buli division musanvu zatweninga betaaga abantu 9 abali mabega waabwe abantu 9 kinene ate twetaagamu abalala okulaba tukoze skill fair ate evulimu bulungi netukiriza ebigendererwa byayo. Njagala kwebaza balambuzi baffe bonna ab'emikono ne bayats nabo bonna batukirizaamu ebajja ku mukolo gwaffe. Mwebale kutuwagira, mwebale kusoma, mwebale kwagala modo yaffe n'okugitambuza egende mu maaso. Sigenda kwogera bingi, omubeyi waffe omukulu abawala abadde wana badde bayimba balina meseji yaffe tugiyita pay forward. Omuntu wakolera ekirungi tufuba okulaba nti omuntu adde akolayo okukolera ekirungi omulimu gwaffe gwakusiga nsigo ya birungi mu nsi eno. Bunekyafango yali etraininga abatraininga teyabasaba ssente ndengu okubatraininga ate nabo batraininga abakyala abalala babasaba akasente akatono tusasendewa naye kasezalibadde fees. So tukubombulanga nti munnayuganda yenna alina kyamanyi abeeko gwayamba fena tweyongere mu maaso. Ogwo omulanga mukulu nnyo banesabikakubaye serious. Oba omanyi okuyimba yimba ebinaatugyayo, oba omanyi okufumba fumba ebinaatuzimba. Ekirala omubeyi waffe omukulu muli wabweru najja wano nenambula Good Farms kyekola nkomyewo kakati nendaba enjawulo nene. Ekirala mbadde ngoberera aba Good Farms bakola okusookera ddala kwe kulaba nti bayamba abavubuka okuyiga ebintu ebyenjawulo ate n'okusobola okubikola. Ekirala ng'oggyeko okumpawalinga abo abavubuka aba bodaboda oba n'abakyala baabwe ate ba creating a market for the future even for themselves which is good. Naye ate n'ekirala bano bennyini be bayambye bafunye emirimu. Singa bwe batunuulira nga bwe baali olubereberye ng'omukyala wa bodaboda ali wakalinda kati si bwe kiri, kubanga omukyala wa bodaboda afunye ekifo wasobola okukola, wasobola okwokera enkoko, wasobola okufumbira ebyennyanja, wasobola okukola ki. Era olaba nti embeera yaabwe ekyuse kinene nnyo. Era n'aba bodaboda bennyini osobola okulaba nti kakati balina relief nti sente ze baali banoonya ne bazikozesa zonna waka, ate omukyala naye alina zakola, kati wa bodaboda naye asobola okusevinga, ate ne maama asobola okusevinga. N'olwekyo nze ndowooza nti kintu kikulu nnyo. Olaba abagudi kye bakoze wano, n'olaba amaanyi ge bataddemu, n'olaba ssente zaabwe ze bataddemu okuyamba bannayuganda okufuna skills. Era oteekwa buteekwa singa oli munnayuganda ayagala okulaba nti ensi yeekula, oteekwa buteekwa okubasanyukira. Kyeva ngamba nze nti gavumenti yandibadde etunula nnyo mu bantu nga bano abalina kye bakola nga bakola omulimu gavumenti gwe yandibadde ekola, ate ne babateekamu ssente okusobola okwongera okuyamba abavubuka bangi mu kubayigiriza ate n'okwongera okugulawo networks ne basobola okutunda ebintu byabwe. Thank you so much. And really what I want to say is that as a ministry, we are going to support you. We are going to work with you. We are going to support you to make sure that we take this far and wide. There are a number of programs we have in the ministry that support people like you. And we are going to work through the innovation center and even reach you. Those women groups that are doing well, those youth groups, one of the programs coming up next year will be giving soft loans to the women. And I think from what I have seen, they are the people that really should get that money. In addition to the soft loan, we will also be giving some innovation grants. Those businesses that are doing something unique and are really employing several people and are doing something unique and are trying to grow and become bigger and bigger. And from what I've seen, your businesses will be some of those that really will benefit.